الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق كمالا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول في أهله، والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، والخادم راع ومسؤول عن مال سيده، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري والمسلم. بس baganda baffe mwenna bali ku mukutu ku TV Salamu TV, basebo ne banyabo, bahaji ne bahajati, buli omu yenna mu kiti kye, bakadde baffe ab'enzikiriza endala mwenna, abakatuliki, abakristaayo, born again, aba Seventh Day, mwenna buli omu yenna waali munzikirize mbalamuse n'ekiramuso Allah kye yatukwasa ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emirembe gya Katonda n'emikisa gye gyonna gibeere ku mmwe. Basebo ne bannyabo, munzikirize twebaze Allah ffenna wamu, mmwe nange Allah tumwebaze olw'ebyo byonna byatutuusizzaako. Omwaka oguwedde 2024 Allah tumwebaza nti yatusobozesezza ne tuguyita mu mirembe. Buli omu yenna ayise engalo mu maaso. Ate munnange gwe omulwadde, abalwadde abali mu mbeera enzibu, Allah katumusabe era tumusabire ddala abasaasira basuuse. Bannaffe abafudde mu mwaka guno oguwedde naguno nga gutandika, Allah tumusaba abantu abo bonna abasaasire, bye baakolanga birungi Allah abawe musera, ebyabasobako ng'abantu Allah tumusaba nga tumwegayirira abasonyiwe teri atasobya. Bannaffe abafunye ebizibu ebyenjawulo mu mwaka oguwedde, tugamba nti kino ekyaka kibi ng'abamu mutera okwogera, guno mwaka gumedde mubi, mwaka guno netokulimira mwatuvuma mwaka. Rasula tugamba nti la tasubbu ddahara fa inna Allah huwa ddaharu, tovumanga omwaka. Allah oba ovumye Katonda, Allah yagera. Allah tumusaba bannaffe abafunye ebizibu ebyenjawulo, Mungu abasaasire, abanyiga ebiwundu, abataase, abagazirize. Guno omwaka gutandise 2025, Allah tumusaba atusaasire, atuwe ebirungi bingi,
atuwa emirembe mu nsi yaffe, atuwa emirembe mu maka gaffe, atuwa emirembe ku mirimu gye tukola, atutaase obubi, atutaase ebizibu, atutaase obulabi. Allahumma amin. Allah tumusaba ase ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nga tukimaze bakama bange okwebaza tekuggwaayo bowataneze kwogera bitendo bya Allah byakukoledde, ebirungi byakukoledde muganda wange manyina tuyinza kubimalayo, n'amatendo ga Allah tegaggwaayo, naye Allah tumusaba era tumutendeza amatendo gasinga okuba amalungi. Ekyo nga kiwulire bakama bange ab'ebitiibwa, kyetuli ku lunaku lwaleero tuli ku masuliyatu likulli wahid minna, tulina kugera ku buvunanyizibwa, responsibility for everybody, ku buvunanyizibwa buli muntu. Muganda wange ampuliriza era ng'ondaba, hadithi eno gyetugenda okwogerako bagirina okusoma ku lwaleero ekwata yava ku mutabanyi wa Umar ayitibwa Abdullah ibn Umar. Asiima Katonda ku Umaru ne mutabanyi we Abdullah. Agamba bwati, nawulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga agamba. Ani yawulira? Abdullah ibn Umar. Abdallah mutabanyi wa Umar yawulira Rasul nga agamba nti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Agamba nti buli omu yenna mwanyinazi muganda wange ampuliriza, wenna wooli oli mulabirizi, awo wooli oli mulabirizi, oli kalondoozi w'amakaago, oli kalondoozi awo wooli, nga bwe tugenda okukiraba. Wa mas'ulun an ra'yatihi, era buli omu ajja kubuuzibwa ku bintu Mungu byamukwasa okulabirira. Amakulu nti mu community waffe gye tulimu ffenna, community al-ijtima al-mujtama alladhi nahnu fihi, wano wetuli, wano wooli mwanyinazi muganda wange olina obuvunanyizibwa. N'agamba asona al-imam, n'agamba al-imamu omuntu akulembera ku muzigiti wooli, imamu mukulembeze, chairman RC1 wooli, chairman RC2 wooli, chairman RC3 wooli, chairman RC5 wooli, ba MP, abakulembeze ba ministers, president, imam ow'ettwale, district kadhi, regional assistant to the mufti ne mufti, buli omu yenna mulabirizi, buli omu yenna ku bantu benjogedde kalondoozi, era ojja kubuuzibwa ku bintu byokola kwabo Allah byekukwasa okulabirira. For example, kati abaana bawumula, tuli mu luwumulo lunene wadde lunaatera okuggwako just kumbi emyezi 2 miramba, abaana badde waka, imaamu otutta obuvunanyizibwa okusomesa abaana b'abasiraamu obusiraamu ku ddiini yaabwe. Imaamu abaana basomye, abantu b'okulembera, eswala bagisala bulungi, abalwadde obalambula, imaamu, bannaffe ababuze, abanywi b'enjaayi, abalima amayirungi, ab'emize emibi, obagaidinga,
obalambulula obalaga ekituufu. Abafumbo bootwala omwami ne taata, omwami n'omukyala, obalaba nga bali bulungi, abantu bolayira mu kitundu kyo, ku muzikiti gwe gwotwala, ku bendobendo lyotwala, abantu batebenkevu. Imaamu walidhalika anta mas'ulun an ra'iyatika, ojja kubuuzibwa ku bantu abo Allah bye yakukwasa. Imaamu bw'amaze imaamu, Nabi Muhammad adda ku arrajulu ra'in wa mas'ulun an ahlihi. Taata, katuze ku taata. Taata omwami mumaka oli mulabirizi ku mukyala wo n'abaana bo ne ba ayitamu bootwala, abantu mu maka go obalabirira otya? Abaana baabo buwala bambala batya? Kubanga taata gwe mukulembeze. Tukisanze nga abaana b'abasiraamu bangi, abaana b'abahajji bangi bambala bubi. Kati taata gwe omwana wo omulambise, okozeewo ki omwana nga ava ku mulamwa? Taata bakyala bo bambala batya? Kituufu abakyala kati edwaki zino bakola, akomawo saawa mmeka? Entambula zo zimanyi? Oba akomawo saawa 9, saawa 8 gw'omuggulira mukyala wo. Abaana bo abalenzi obatwala otya? Eddiini y'obusiraamu bagikoze batya? Basoma. Kati nga bwe nkyogeddeko, wagenda weeyimonoka nti imaamu, nina abaana bange, ne Rajabu, Murshid, Abdallah ne Zainabu ne Fatima, njala basome Qur'an, wabatwalayo gwe taata? Abakozi awaka wabatwala otya? Endya yaabwe eri etya? Okulya kulabirira balya batya? Sigaana waliwo abanafe abateesobola bulungi, naye okusinziira ku busobozi bwo abantu obalidde batya? Ennyambala eri etya? Katwetekera kuddayo kusoma. Oluwumma lugenda kutandika kusoma, tugenda kutandika inshallah next month, first term genda kutandika. Weeteeseteese otya school fees w'abaana omufunye? Obuvunaanyizibwa obwa taata buli ludda wa? Gw'ofuga, maama y'afuga. Allah yatugamba nti arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa. Bataata abasajja be batereeza amaka. Kitege kutereeza, si kwandi boza kutereeza. Otereezezza otya amaka go gwe taata? Oba olese kibotte bakufuga bufuzi, mukazi yalamula, oli wana kyayagala awaka haji nti genda wa hajjati. Tuli obuvunaanyizibwa bwe taata buli mutya. Oyo wakubiri. Owokusatu n'agamba walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an baytiha. Maama omukyala waka, kataze ku mukyala, mukyala gwe awakaawo wali watya? Abaana obasaala gwe maama, abaana obasiiba, abaana baabo wala beebikkirira. Kubanga yagamba mu Qur'an
nti ayu nabiyu kulla azwajika wa banatika yudnina alayhinna bijalabihinna. Mungu atugaye mu Qur'an nti gwe Nabi Muhammad lagira abakyala bo ne bakyala bakkiriza bebikkirire yudnina alayhinna bijalabihinna bebikkirire bambale bulungi. Kituufu taata waali naye gwe maama naawe n'okutwala okuvunaanyizibwa kulambika abaana bo ab'obuwala babeere nga beeyisa bulungi. Nabo kita abaana b'obulenzi gwe maama obuvunaanyizibwa buli luddawa. Kituufu okola odda ssaawa mmeka awaka? Odda ssaawa mmeka? Odda mwenda nga bukya? Taata w'abaana yakugulira ye emmali ya bbaawo gikuuma otya? Ennaku tukizudde nga abasinga onja abakyala abasinga obungi balakuba obbe babba baabwe. Kati gwe maama bwesigawa buli luddawa? Enneeyisaayo waka eri etya maama? Tunulira mama waffe Aisha yeeyisanga atya? Yasomesa ensi eno yonna, yasomesa bakyala banne. Aisha radhiyallahu anha mukyala Nabi Muhammad, kituufu Nabi Muhammad yamwagala nnyo. Lwaki? Omukyala yakolera nnyo eddiini y'Obusiraamu, yasomesa nnyo bakyala banne. Kati gwe okukyala okozeewo ki? Oli amiira ku muzigiti, oli mu bantu abalongoosa masjidi g'omukyala, oli mu balirira omuzigiti ku lwajjuma, oba gw'otambuza olugambo ku kyalo. Era buli ayagala mawulire ngenda wagundi agampi, kangende wa mama Fatuma, kangende wa mama Murshidi, kangende wa mama Abdallah. Enneeyisaayo eri etya? Wa anti mas'ulatun an baiti zawjiki, gwe maama ojja kubuuzibwa akana akataano ku maali ani ya bbaawo, oba ku nju ya bbaawo, oba ku baana bo. Abasinga obungi muyisa buli abaana babajja bammwe, n'osanga oli maama w'omwana yafa oba yagenda, gwe n'okinywa omwana gw'osanze mu maka. Maama nyabo si bwe busiraamu obwo. Omwana yeza musango ki? Oli ebiseera bwe nasanga omukyala aga nti nze sigenda kukwagala mwana wa bba wange, sigenda kumwagala, naye bwe kiriba ki? Omwana yeza musango ki? Ye singa obadde nga katumba nawe singa obadde nga gwe n'ovaawo n'oleka omwana wo, osanyuka oba n'ofa, osanyuka nnyo omwana wo bamukyunye? Bamukube bamuyise bubi, onoosiima? Rasul atugamba irham man fi dunya yarhamukum man fi samaa. Mukwatire ekisa, gwe maama kwatira omwana we ekisa, tomukyunya, tomuyisa bubi, koma talina musango. Mana bazaala muzaale omusanzeewo, ate we never know omwana oyinza ojja kumakya yagenda okuyamba abaana bo, gwoyisa obubi, gwogotogera aleme kusoma. Oyo mwana tata Muhammad omwana amagezi talina bulungi oyo, era nze ndaba yandibadde atasoma. Gwe maama ono wamugjawo gw'osanze awaka, ojja kubuuzibwa ku baana abo, ojja kuzibwa ku maka ga bbaawo. Asembayo owookuna mu community waffe gye tuwangaliramu n'agamba wal khadimu ra'in wa mas'ul an mali sajidihi. Bamaid shamba boy abatuyambako emirimu gy'awaka, abakozi
weeyisa otya? awakola bira bulungi okola emirimu nga babagikulagira. kale nakuza abantu tukola, taata akola ne mama akola ne bakulekera amaka. abaana babanno bayisa otya? g'omukozi weeyisa otya? ebiseera bitwalibwa omukozi ayaleese omwana wamujja bwempitambi namunywesa omusolo, oli mukozi wankula jeri nga bakusasula sente, weeyolki weeyisa bwotyo? abantu bakwesize bakulekedde amaka, bakusasudde omusaala nga bwemwalagaana, basene bazikuwa, bakuliisa, bakusuza. awamu n'ekyo enayisaayo si nnungi. bakulekera amata g'abaana goganywa, abandi banywa mata, abandi bakogga ne basiiba njala. wallahi maama wange gwe sebo gomula alabirira awaka wabanno, obusibe obusiraamu sidini abusiraamu si eneyisa y'omuntu ategeera, si buntu bulamu okweyisa bwotyo. sente twala zaaki? singa obadde gwe omanyi ebintu oba oyagala okutegera obulumi bw'ekintu, kati kintu kyezze kuggandise nga nze mbadde nga nze boosi, ng'oli boosi ye mukozi wange, nsiima nkole kibino, nsiima akabi abaana bange akakanja. ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. baganda bange, bakadde bange mwena bampuliriza bandaba, mutye Katonda subhanahu wa ta'ala obutuufu okumutya, ogenda ofwe oba okuba kukutuukeko ng'oli omuntu atebenkedde mu mbeera ze ez'obuntu. Mungu atugamba mu Qur'an nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, nti muyambaganenga mu kweyisa obulungi ne mu kutya Katonda. naye weeyisa otya ne banno? embeera zo ne banno ziri ziramu mu society gy'owangaliramu. lira n'omuyisa otya gwe taata ne maama? imaamu, abantu bakulemera bayisa otya? bayisa bulungi oba oli wabba gwe togambwako olwokuba gwe imaamu? taata toteesa waka. ne inshallah leka tudde katumuulira Katonda tudde inshallah taala.